Na polisi ije ate nze ate kati ate bali ku mirimu gyayo ate mukufetwa mukuumi okukakiro olaba mu square bibakola ku ekyo bolaba abamulimu bakagato Jero. Yagadde yagenze okukola akatwa kali mutwala mpolampola. bakagato ekimu video kweta ndo bintu bingi mulimu ensonga ez'omukwano jagamba ensonga z'omukwano obanga badde na Jesse omukyala girlfriend we bali bonna nti mu mbeera y'okukyawagana kati oyeresa bamukyayo omukazi amulesewo agamba yekateko embeera yokulaga nti agezaa kwetta kubanga bikozeko ebbanga nga kigaana era n'amazzi angaze nakangisiza wano kubanga asobola kubeera ngaali mutunga eyo bayo Jesse olw'embeera kuba nti agezaa okwejamula mu bwensi eno bajja wano mugizagiza wano embuya ateko embeera nti kayete ave mulamu bwensi eno naye nga n'omukwano bibabbamu ekyayi avudde mu by'omukwano n'embeera bwetu n'okuba nti abadde n'embeera y'amaloboozi gamugamba nti okola ekikyamu okozako obuzibu mu mbeera yonna bwetu sendawula embuya wano tufunye entiisa mutuze munaffe kuba nti amaze ebbanga eddene ng'alina embeera gyayitamu emusoomoza naye ate luvannyuma nnyo tutegedde nti obadde mu nnyumba muno abadde nga yafa abadde aziyanga akosa ebintu ebiragala ebikundi eddagala ng'eyo agezaaku kwetta naye ng'embeera gamba n'ebintu ebimusumba ebimutawanyatawanya mu muvubuka ono bw'ati abadde muvubuka muto tuzafuwa wano bulijjo era abadde atukawo embeera gamba ey'okwejamula mu bwensi eno kigeza emirundi ng'egiwera emirundi ng'etaano mukaaga kigezaako ne kigaana naye guno ogwazze asobola okugamba nti yette kuba nti wali badde bimusuma bimutawanya bimubuzaabuza obwongo nabanga avaawo mu mbeera bw'atyo era ffe nga batuuze tebanyivu nnyo togaba embeera gamba nti abavubuka ffenna boina embeera gy'otamu ebikusomooza nga omuvubuka ekiseera kono omuntu mukyaleko ku mbeera yomuyitamu munako ku magezi oba naawe nayiba nga olaba munno otali mu mbeera noonya bakubako omutaako omusakire ate afune obulamu bulungi tebugamba kamuleke nsiira kamanzi kati omulenzi abadde n'ebbazi waffe naye byekiri kye okulaba nga yegezamu mulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu neyegulira bugambe bwe yagula bugambe neyefumita emamutwala mu ddwaliro nebamala kumutwala mu ddwaliro naye nga ffe abatuze tukaaba kati nakola ki n'agenda mu kyalo n'awona ate era bakumawona kwejja mu budde kale tukivumirira naye n'abazadde twebereremu kubanga kati balandi baba byakika batambuleko balabe kubaye ekyo tukiyita akalongoozi gafa bakadde ebyo olaba mu square
bebakola ku ekyo bolaba abamulimu njagala ate okuvumirira ebikolwa bino ebyokusalawo nti ebizibu bikunyigiriza ate wette embeera embi ffenna tugifeesinga bwe bulamu bwe tuyitamu emirimu gituggwako abakyala batugendako tufuna ebizibu ebitali bimu era kyesaba nti tugezengako okuguma tusobola okuyita mu mbeera teri mbeera ya lubeerera naye ku kintu kino kasita ofuna ebirowoozo ebyokwetta ebyokwetuga ng'oli mu buzibu kusaba ogenda olabe abakugu naddala ab'ebutabika embeera eno bagijjanjaba bulungi nnyo oleme kutwala bulamu bwo kubanga katonda ali muvubuka muto myaka 23 musambi wa mupiira wa mugaso nnyo eri eggwanga tufiiriddwa kinene nnyo mu bintu ebitaliimu. Fenga abatuuze twasuze mu kunyura kuba omuntu ono twategedde kiro nti ali mu nnyumba ng'alabika yeetuze ne tugezaako kontakitinga ne poliisi ne teyasobodde tuyamba mu budde naye kyamukisa nti atilisiti ku ssaawa effembyayo ku makya bazze naye nga tulinamu era okunyolwa ku saidi ya poliisi nti twababuulidde kiro ssaawa 4 naye ekyamazima batuuse wano ssaawa 4 ez'okumakya so tusaba poliisi batuyambengako singa tuba turesipondinze mu budde nabo bakole kye tuba tusabye naye nga ffe ng'abatuuze tunyoleddwa nnyo era embeera twasuze mu yakiyongobero kuba ffe mutuuze munnaffe twategedde kiro nti yeetuze nga tulina okuteebereza naye ng'ennyumba poliisi yadde yatuganya ogimenya so naffe ne tukola okugumiikiriza paka poliisi wejjidde nemenya ennyumba era ne tukonfaminga nti kituufu mutuuze munnaffe abadde yeetuze naye nga ffe embeera ng'eno kale ng'abatuuze abamu bagamba nti okuva emabega yayinawo omwagalwa n'amukyawa ayinza okuba yateekawo embeera eyo ey'okunyolwa n'asalawo egy'embulamu bw'ensi naye nga ffe abatuuze ate abamu ababadde bawangala naye tubadde tulaba nti nga ye omuntu abadde alina ekitali kituufu ku mutwe nga tuteebereza okuba nga oluusi okuba nga obanga ewaka gyava background nga tebatereza bulungi oba okuba nga ye ng'omuntu nga badde alina ekikyamu ku mutwe ffe kwe kuteebereza kwaffe tetuyinza Nyandishime Lauren ani ssentebe wa Mbuyato Zone 6. Omuntu ono yali yabula okumala ebbanga twakoma mulaakolwa lwa mukaaga paka ekiro we baatugambye mbu bamulabyeko mu nju nga mwali teyenyenya takola ki bwe kuddukira ku poliisi tugisaba obuyambi naye nga abadde yageza nzansiira kamanzi kati omulenzi abadde nebaziwa naye byekiri kye okulaba nga yegezamu mulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu neyegulira bugambe bwe yagula bugambe neyefumita bamutwala mu ddwaliro nebamala kumutwala mu ddwaliro naye nga ffe abatuuze tukaaba kati nakola ki n'agenda mu kyalo n'awona ate abakumawona kwejja mu budde kale tukivumirira naye n'abazadde twebereremu kubanga kati balandi babyakika batambuleko balabe lwaye ekyekitukiika kalongoozi gafa bakadde ebyo bafunye ekikangabwa nga tutegezebbwa mbu wadde omutuuze yafiiridde mu nnyumba naye omutuuze ono abadde mukwano gwaffe kimulani kubadde mukindooza gwa kutaano ng'abadde yeeyisa mu ngeri eyo naye ku bino yamaze n'atukolera ddala n'afiira ddala olaba kati gundi yo yalikoze bulungi ng'oyimiridde ne wali n'omulisaayo n'ettooki na poliisi ejje ate nze ate kati ate bali ku mirimu gyayo ate ffe twamukuumye okuva kiro nabira ddala nga naye kakugenda kyusa mu nkola Erinnya Paul Mugambe meya wa Nakawa ndi wano mu kitundu ky'Embuya ekitubagizagiza nga tufunye ekikangabwa n'entiisa omuvubuka waffe omuto Imran wa myaka 23 abadde muntu mulungi abadde musambi wa mupiira yeetesemu omuguwa ne yeetuga ne yetta kitalo nnyo kitalo ddala naye njagala era okutwala omukisa guno okutegeeza abantu baffe abatamanye ku nsonga y'abantu abeetuga
waliwo abantu abasinga balowooza nti mpewo ti bya Kiganda kubanga omuvubuka ono yeegezeza mu bulamu bwe emirundi 3 yeefumita ebiso yagezaako okwesalako obulago paka olwaleero bw'asobodde okwetta kitegeeza abadde ayina embeera gy'ayitamu etali nnungi. Njagala abantu baffe bakitegere waliwo obulwadde obuleeta embeera eno bwa mutwe si bya ddogo si bya Kiganda babuyita mental depression and anxiety. Obulwadde buno bujjanjabibwa bulungi nnyo ebutabika. Omuntu bamuwa amakerenda n'alekera okufuna ebintu ebimugamba wette n'olwekyo kubanga kyentegeddeko ono bwe yafuna obuzibu obwo ate baamutwala mu kyalo bandi mutute mu ddwaliro ezzungu eryebutabika. Abantu baffe buli lwofuna omuntu alina embeera eno eyagala okwetta mukimanye nti buno bulwadde buli mu nsi yonna naddala mu mbeera gye tulimu enyigirizibwa babuyita mental depression and anxiety. Ekimu video kweta ndo bintu babingi mulimu ensonga ez'omukwano jagama ensonga z'omukwano kubanga badde na Jason mukyala girlfriend we kati bali bonna kati mu mbeera y'okukyawagana edo yesa bamukyayo omukazi amulesewo agamba yekateko embeera yokulaga nti yageza kwetta kubanga bikozeko ebbanga nga kigaana era n'amazzi angaziwa nakamusiza wano kubanga asobola kubeera gali mutunga eyo bayo Jason olw'embeera kuba nti agezaako kukola okweja mulamu bw'ensi eno bajja wano mugizagiza wano embuya ateko embeera nti kayete ave mulamu bw'ensi eno naye nga n'omukwano babamu kyayi avudde mu by'omukwano n'embeera bwetu n'okuba nti badde n'embeera y'amaloboozi gamugamba nti okola ekikyamu okozako obuzibu mu mbeera yonna bwetu. Kitutiisizza nnyo kibadde tekibangawo ate ekirala ono omuntu abadde yakajja ku kyalo yakamalako emyezi 3 kibadde tekibangawo ku kyalo era kitutiisizza nnyo tobola buli omu ali wano ali mu kutya. Tusaba poliisi tetwandizabye ennyonyi na kunyonyereza kwa tukimanyi yesebwesi era ne taata w'omwana agamba omwana yesebwesi era badde basaba omulambo bagobawe balemena gutwala postmortem kubanga emirundi 3 bagezaako nzansiira kamanzi kati omulenzi abadde n'ebbazi waffe naye byekiri kye okulaba nga yegezamu omulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu neyegulira bugambe bwe yagula bugambe neyefumita bamutwala mu ddwaliro nebamala kumutwala mu ddwaliro naye nga ffe abatuuze tukaaba kati n'akola ki n'agenda mu kyalo n'awona ate abakumawona kwejja mu budde kale tukivumirira naye n'abazadde twebereremu kubanga kati balandi babyakika batambuleko balabe lwaye ekikiika kalongoozi gafa bakadde ebyo Sendawula embuya wano tufunye entiisa mutuze munaffe kuba nti amaze ebbanga eddene balina embeera gyayitamu emusoomoza naye ate luvannyuma nnyo tutegedde nti obadde sola mu nnyumba muno abadde nga yafa abadde aziyanga akosa ebintu ebiragala ebigundi eddagala ng'eyo agezaako kwetta naye ng'embeera gamba n'ebintu ebimusumba ebimutawanitawanya mu muvubuka ono bw'ati ate badde muvubuka muto otuze wa wano bulijjo era badde atukawo embeera gamba ey'okweja mulamu bw'ensi eno kigeza emirundi ng'egiwera emirundi ng'etaano mukaaga kigezaako ne kigaana naye guno ogwazze asobola okugamba nti yette kuba nti wali badde bimusuma bimutawanya bimubuzabuza obwongo nabanga avaawo mu mbeera bw'atyo era ffe nga batuuze tebanyivu nnyo tugaba embeera gamba nti abavubuka ffenna olina embeera gy'otamu ebikusomooza nga omuvubuka ekiseera kono omuntu mukyaleko ku mbeera yomuyitamu munako ku magezi oba naawe nayiba nga munno otali mu mbeera nnungi bakubako omutaako omusakire ate afune obulamu bulungi tebugamba kamuleke